penge wizo buli wasura bwati tugambe penge versus Mayanja family abakuba kiganda abakuba kanywa jabagasa abesobolera musajja wa pini mu nnyindo abasobola bulungi musajja wa pini mu maaso ata bayina ko wino palaso mukola interview nga bagamba bagenda kukola kibagenda penge jabeera baso mutuukako naga penge bamusubiza no motta manyiro bachabadale tanyo edikenzo amuvumya kakati ndowooza yayitidde mbu natekamu jambu nateekamu minister mama Nyamutoro nagamba nti anze saagala nnyo ebintu byamme bya showbiz sibimanyi nobati soko ogende nobati ne yebaka emida nakati gyali babera mu bulegingi webagwa ku stage ne bebamba embala kasone zirabika tekikubawo nsasira tuli mu mwezi mutukufu betaaga putulu chechi betaaga n'omusigira putulu chechi fogonyola chechi kyotegeeza putulu kuba kati libido weba waggulu nnyo ayinza n'okuttira mu miguwa putulu vayagula alinga ate kati eringa putulu naye nga ye abo vayagula Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Oyina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Weewaawo Christmas eyingiddewo Le Bongo Charity Foundation mu biseera nga bino wetujjira oluvannyuma lw'okutuula nitwetegereza ensonga twasazeewo Christmas eno tugiselebratingako ne basingle mother ku Le Bongo Charity Foundation. Abantu bana betunganiza ku Le Bongo Charity Foundation basingle mother balina gye bava. Abakyala bano engero zaabwe zikwasa ennaku. Tubaali tuselebratinga nnyo n'abaana b'oku nguudo naye this time tugaa nti nedda olw'okuba ne basingle mother ate balina abaana almost abaana nga 40 basingle mother n'abantu abalala gye bava tunulira bw'owulira ennyo engero zaabwe abamu ku Christmas kwennyini abo basiiba njala abalala abaana baabwe era nabo bagenda okubba emmere ate nga nange kennyini kyantuukako edda ku Christmas fetulalyanga mmere waka baneiba nga kitugenda okugiswama okuswama ne kufuuka okuswama era olumu ne tutagirya so wansi w'omwoyo ogwo oba waggulu w'omwoyo ogwo awo no wetwagambire nti nedda this time katugende tuve ku Le Bongo Charity Foundation tugendeko abakyala bano n'abaana bano gye tubajja tuselebratingeko ko nabo basingle mother abo bambi amaloboozi gaabwe abasinga babadde bajja ku Le Bongo Charity Foundation nga gye balya Christmas tubaali tuselebratinga n'abaana nga nabo bajjirako kati kulondiga nti nedda ekisa kino katukijje ku Le Bongo Charity Foundation tutwaleko ko abakyala bano gye bava nammwe mweyongere okulabayo be muyimirira nabo mwaka ku mwaka enjiri eno gye tusaasaanya gye tubabuulira mwaka ku mwaka abantu bano bavaawa twongere okumanya nti nedda wadde gwe Katonda akuwadde ekisa naate waliwo bannaffe abatufaananira ddala abatannakifunako so naawe mu Kristo munnange agenda ocelebrating amazaalibwa ga Katonda waffe otegeere nti nedda enjiri ekyayina okutambulira ddala paka ku byala abantu bano gye bava nno abamu wawe nagendako okubakyalira abamu ne bannenya nti okyalira otya abasamiza abafuuwa emmindi how can you associate with them bajja kusuula kati naawe niyanga asaavinga Lucifer omwoyo gwantwalayo si gwakubafaanana wabula gwakubaagaza ekyo kyendi ebiseera ebisinga omuntu eyeekuta obulungi bwagenda mu bantu ffe tusubira abeekuta obubi
bwe yeyisizaayo bulungi yandijjayo emyoyo ng'esatu. So anga free Christmas campaign ba single mother eze gwalina kyonna ky'olina gwe single mother ali eyo ng'ogamba Katonda nsitudde. Wadde nga nnyongera okujjukiza nti okwa single mother si buteesobola, naye waliwo bannaffe ate abeetaaga okwempawalinga obwongo bwabwe bwetaaga okuzuukusa okujampinga nti nedda wadde okiri kyaggwa kati tunoonye ekiddako. Katonda aliwo single mother bawadde ekisa. Gwe ng'oli eyo gamba nti nze nakiyitamu nkimanyi nsobola n'okuyamba abalala okiyitamu okudda ku bigere byabwe bayimirire. Oli bamusulira abaana 5, 8, 6 n'abanga gwe batemyeko engalo. So akaseera kano aka Christmas kakozese ng'enjiri tubalage nti nedda okuba ba single mother si buteesobola tucelebratingeko nabo tubalage nti nedda embeera eno era ebakwata waliwo abaali bagivuunuse si mpya mu bulamu bwabwe nabo bwe beewa amaanyi basobola ogivuunuka. Tetwagala single mother n'omu n'abaana baabwe kusiibanjira ku Christmas. Campaign eno anga free Christmas campaign ba single mother eyingiddewo kyonna ky'osobola. Oyina kilo ya nyama, kasawo ka muceere, kasawo ka bumonde, matooke, menye kindeke kyonna ekisobola okufuula olunaku luno kalafuulu. Osobola okuyita ku 0700 346827 0700 346827 n'okitutuusaako ne kitukozesa ku lunaku olwo okubuulira enjiri okwempawalinga abakyala bano okulaga nti okuba ba single mother si buteesobola, n'ekirala okwongera okulaga abantu bano nti nedda tokiriimu wekka ne bana abazze ku Christmas eno okulyako ko naawe okucelebratingako ko naawe bakibaddemu era bano bakiyitamu. Naawe eyandagadde okugoba omuzimu goba single mother mu famire yo osobola okugamba nti ensigo yange kanjiwa abakyala bano abasula abasiiba enjala ku Christmas ne bagisula. Akaceere kange kankabawe wakati w'okwogererako ebigambo ebyokugoba omuzimu goba single mother mu family yo, guleme kwambala baana bo, guleme guleme kwambala muntu yenna wa family yo. Sadaka eyo solo jiwa eno gakamba guliyo kilo z'ennyama 2 omuzimu ogwo ngobe mu family yange, oba kamba guliyo kilo z'ennyama 4 olw'ekijjukizo kubanga nange je nava je nayita era nsubira nti bwe tukwata ne tukwatira ewamu tusobola okuyamba kaabo abakitya bekyayisa obubi okudda ku bigere byabwe. Weewaawo amanya abampita Rima Sam oba Metani Kulabongo mwebale kutwagala. Nkomyewo n'omukulu omulamuzi ono obusaati abukubira ku mukumu. Ebisale ebisinga bwe mba naye bwe mba ntandise okwerabira tuli mu December nitinensi ye enjijukiza. Olabira sebo oli fresh neyanza mukamanga obulamu mpola embeera tugattamu bimanyi Metani Kulabongo. Kakati kino ekisaati diba saati kino kiri awo kiswedi swedi za bei teyozeka ya ntundu nnyo bajozesa brush na kyangwe dry wash naye olina okuba omwegendereza nnyo waliwo kalikwidi kenkozesa gisaako tutise nnyo abantu sijja batiisa kulaba otandise okusitula kalikwidi sijja batiisa my brother abantu babuzeeko. Anyways nsanyuse nnyo okubaako ku channel eno naye nga tetuneeyongerayo. Mbebaza nnyo mwenna abafisaawo akadde ne mwekumira ku Metani Kulabongo live. Kyemukola kyamaanyi nnyo, goyinza okuba ng'oli eyo ng'olowooza olabulabi naye olina ettaffaali ly'ogattako. Tumira ku Mama Vicky Nalongo tukutumiddeko mu ngeri eri special. Mama Agi Mukyala Super Mama Jack Mirembe Mama Matthew menya olali katukomaawo baji nnyo tubatumenya Christmas ntumenya omuku nga tubebaza abazi batambula tubatumiddeko nnyo mu ngeri eri special mu ngeri y'enjawulo. Tuli basimu nnyo gye muli. Weewaawo abantu abayimirira naffe Kulabongo Charity Foundation abayimirira naffe ku YouTube channel eno n'ebikolwa baffe byonna mu campaign watali tujajinga bawubireko obububizi. Yesewo obubyenga bene ampubira omanyi bene muntu awuba n'owulira ayagala kuseka oba lwaki agenda n'awuba n'owulira ng'essanyu likusse anti era ng'otegedde bene akompola bwati owaayi. Yesewo record zimenyebwa enkya n'eggulo zimenyebwa kigambibwa Nobat Events ali mu komera Mama Namutoro yamugambye ebirala byonna bikole nze simanyi byammwe bya buyimbi toyingizanga erinnya lyange emitwe ebitategeerekeka ngenda kukusiba. Kigambibwa nti yakutte
Nobati mukomera Nobati event oyinza omuyita generational promoter generation kumuyingiza mu ntalo omanyi Nobati abadde aleeta nnyo Eddie Kenzo amuvumye kakati ndowooza yayitidde mbu natekamu jambu nateekamu minisita maama Nyamutoro n'agamba nti nze saagala nnyo ebintu byammwe bya showbiz sibimanyi Nobati sooka ogende. Nobati ne yeebaka emida nakati gyali Natete ali Natete oba baka bamugyeyo dda omanyi bakyusa speed gye bakyusizaako abe bannene naye nga anyways tusooka ne tusaasira Nobati events kuba bagamba akwagaliza ekkomera kyali Walian Skin aba akwagaliza ntaana waliwo n'abali eyagaliza waliwo abali eyagaliza naye kati ng'omusajja Nobati oyo amaze ebbanga alaka ali eyagaliza naye ati bamusibako si gwe gusoose ne Vulufiga yamusibako omwaka guno ogubeeredde ki Nobati sibitegeera naye nga anyways kale Nobati events tumusaasideko era tusaba aveeyo naye nga kati tulina omanyi bagamba kiba kibi nnyo okweyigirako tulina nnyo okuyigira ku nsobi z'abannaffe kakitegeeza ki kati Nobati ye bamusibye yeeyigiddeko kati ffe tulina yigira ku Nobati ne tutakola nsobi gye yakoze amaze emyezi nga 8 nga awanda bwakwata mu kamiliyoni bwamwozesaamu bwakwata talina gwatya Nobati oyo kitali kya Nobati event okutandika okuleetera Kenzo bino omugaati gwa NRM gwe gwavaako obuzibu Kenzo agenda agamba nti tugeze abayimbi aba region NRM mwebe campaigninga mweberi bwe bayimba tabanga idea yali ennungi yes idea yali nnungi ng'ogiyise kungulu naye wogoyiga deep yalimu obutaagaliza yalimu enge yalimu effubitizi ate omusajja yagamba nti abayimbi ba region kyekiseera nabo bakungule kituufu nnyo ekyo balema ate tujja abayimbi Kampala tubatwale epakwaki ate nga waliwo abepakwaki baba epakwaki balifuna ddi kati of course wokiwulira oyinza olowooza Eddie Kenzo yakireeta mu mutima mulungi gwe yakireetera omanyi kibayita okuguza kapa mu kutya Eddie Kenzo kati yeeyisanga abazungu abazungu baali baleeta wano eddiini bakulembeza Bayibuli naye nga begali emmundu pisito basitoora kati Eddie Kenzo tuwe mbayimbi ba region omukisa kumba ina bajja kugundi abamuyitiriddeko bangi okitegeera by the way ekintu nno Eddie Kenzo omanyi bagamba akufumbira ey'omutwe omufumbira eyebigere omufumbira ya mutwe nemwenkanye vumbi ati naye bamufumbira ey'omutwe nga bafumbidde eyebigere Eddie Kenzo wamala okugamba nti abayimbi aba region bwe babayimba kitegeeza ki abanga akozeseza elimination method banabanga abajjeemu naye I think kyandibadde nti n'abayimbi aba region tubaweeko nabo tubaweeko omukisa bafune platform nabo bayimbi nabo tubakoleyo ka budget bano basigaleko ne n'aba region basigaleko kuba already budget yali yafuluma dda nga okitegeera ne kati Eddie Kenzo yayagala ndooza to take Lion's share oba omululu gwayitirira omululu gwe nkugambye ayagala asigaze bali aba region bamenyerako ne basiima kuba kati bano bagezi banne bano tasaba bategeerera yayagala asigaze bali okitegeera bali nga oluusi n'okuyimba obuyimbi n'oba tumusasudde Kakenzo kapulo bwekiranga kituufu honestly speaking nga bwe balaba kati tugeze epakwaki abayimbi b'epakwaki nga bwe babalaba baali bayinza okusanyusa bannapakwaki bannaabwe ati bali babategeera baali basobola okuleeta abantu babategeera abaana beeka gye bali nga abantu bajjira ku abo anti kati eyo idea Kenzo yandibadde nnungi nnyo singa yagamba nti bwe tuba for instance bwe tuba epakwaki n'abaana enzaalo ya kuno tubawe ku platform 50-50 okitegeera nabo tubawe ku platform sina kintu bakoleyo ku ka budget naye ye yayagala kukuba kutta kubajja ku mugaati okimanyi abakumpi bannange nedda woba kitunuliddemu okumpi kuno kujja kunzi woba kitunuliddemu ng'okimenyemenye Eddie Kenzo yayagala kujja banne ku mugaati enkokola yabakuba enkokola zali professional era bateekawo obukodyo bungi nnyo okulaba nga baddako kwebali kuba bebe yakola unstoppable
oshegera naddakira na meeting omukulu na meeting kati babayita mu State House muzeeyi amubuuza nga sikyakulaba nabo muzeeyi nti watujjako ku mugaati nabwa Zambali ne timu yo njaga muli ku campaign muzeeyi yanyomola ebintu bya Eddie Kenzo anti kati byatuuka nga Eddie Kenzo tasobola conductinga campaign yonna gye zidya olumu akuwa kati nga muzeeyi atuuka agenda olwa tiwali vibe nagamba tabani banga bali baleta vibe baliwa oshegera kikiriza gaana abayimbi bano ab'e Kampala balina vibe gye baleetako kusinga ku bali ekituufu oshegera Kenzo yali agaliza nnyo ate n'ekira Eddie Kenzo kyakola tosobola ku metandikira bongo tosobola kukola mu lulu ku mazzi agali mu ocean eri ocean ntino kakati goyinza ogenda n'ekitanka kino ekimotoka kya tanka n'onywayo ono naye najja ne pipa ye naye n'anywayo twalina sayini laga nti munywedde nawo naye kakati gwe ekikola Eddie Kenzo kyeyakola kyamuleetera nnyo obukyayi Nobati we yavaawo n'anyiiga kati nobati we yavaawo kuva n'atandika okumuleetera afuma family namba bwakwata mama Namutolo bwakwata mu Eddie Kenzo bwakwata mama Namutolo bwa ate baba bawemula lwakwati nobati kyeyakola kibi amuleke kuba kati metandikira bongo wetufunamu obutakkanyaze naawe kiki ekivumisa omwana wo wane Kenzo yavumwa Nobati omukyala Kenzo tavangayo national promoter generational promoter lwakati ebintu bya NRM ebyo biraba byonna mugaati buli gwolaba wakakubagano mugaati campaign zo zinagwera tezigenda kugwala emirambo baneddogo bagenda okweroga basobola okyakola nga omuntu avudde mu campaign ng'agudde eddalu kati jukira kati obuzibu NRM buli bumu buli muntu awagira NRM abaayo n'omunene amuteeka kuko abaayo n'omunene gwe yeesiga waliwo kye tuyita one call sajja nedda komawo ne kati obuzibu buli kati okulumba nga minisita oyinza okulumba minisita nga Nyamutoolo nga one call gye weesiga ate bonna bali under her Nobati abaddemu bintu bya NRM ebya campaign abibaddemu abibaddemu era naye ekimuyombya kumujja ku mugaati gwe buli golaba ayomba aleetera banne mugaati kubeera naye yatambulira ku campaign trail y'omukulu era Kenzo kuva eri oba kolo yebakira ludda ki kugenda kulandukira kwogera bitakwatagana bonna ne baba kuba genda oshega kati naye asigala eno Nobert event awanda eddoboozi lye liyitemu sokoleke simba wakati ebintu campaign zo zigira kutaba abantu kati omuntu agamba omwaka guno campaign za myezi emeka anoza ziba za myezi ifinge esatu tubalenge 5 tubale mukaaga kuba kiba zatandika the official ogenda okopeninga zatandika okay nomination biki biba byatandika dda tubale myezi mukaaga kakati waliwo abantu abagamba nzize mugine myezi omukaaga mwe nirokolera ebintu ebinnemye emyaka 4 oba 3 oba 6 walabye kusaasira mama kusaasira yesebo walabye aja chono omulala station mayanja ne masanyalaze engeri gye basinamu fina masanyalaze family balekedawo zirowozaako naddala gundi station mayanja ayina gundi gye yakubye 180 simanyi oba bonnet yanoobose naye kyenjagala omujjukiza takyayunga okimanyi oyinza okutuka omugongo nga nesereze bakuwadde tezijjanja bamugongo obaka sente kwa wakasuka kona gawa excitement gagambibwa nti waliwo bakola rankings abasinga okukyamusa abantu mu campaign bagamba fina masanyalaze suna azina naye ate yali fiti ne kati ndowooza bano ne bagamba atono mugongo gwambwa ffe tulina n'akabina atusinga otya okusanyusa abantu embirigo n'esukka naye waliwo akavidiyo ke nalabye nga neŋŋamba omanyi waliwo kyetuyita hit period neŋŋamba agent station mayanja campaign zamukutte bubi nga ali mu hit period nga ndaba alinga ayagala okulya obulenzi nno obuli ku stage naye nga obulenzi bwayagala okulya ate abuzaala anyways tetuganye ssente tuzaagala naye tulina okubaamu kuba kati balijjukira bamaama baggwanga bannakazadde b'eggwanga
balina ekifaananyi kye basiiga eri abawala abato obuvubuka bubeeri pako ne bukamukwata ne babiganika osegera kali nga kusaasira ayina akabina kalinga endudduli y'omuti olaba akalenzi kajja kakakwata kakamalayo naye nakenywezaako sikitegeera baba beekuba akasabbuuni sikitegeera bayinza okuba kusanyusanga abantu yes nalabye naye sesha manji agamba sima bantu bandeetera ku social media ndi maama w'abaana naye temumanyi it's a form of entertainment which is okay. Ayinza okuba naye omutuufu si mutuufu metandikira bongo weba kutenda okudduka toyita woosula ali mu kuyita waasula kyogamba jangu bakusasula kuyimba si kukola bintu byesitaza ayinza okuba bwe bukodyo obumu ku bwakozesa okusanyusa abantu bamusasula kusanyusa abantu yes si buli asanyusa abantu yeeyisa mu ngeri eyesitaza engeri etabuse osegera bakazi bakulu babeera mu bulegingi webagwa ku stage ne beebamba embala kasone zirabika tekikubawo nsaasira tuli mu mwezi mutukufu osegera kyogamba fina amasanyalaze omulaye tasanyusa bantu asanyusa wali omulabyeko nga yeebambye bagala kuvuganya oli oba atusinga ati oli mugongo gwamu ati kati ate nojja kukusaasira yakabina kamuzitowera tasana kajja mu kifo naye naye wagwa ku siteegi weyebamba wakubasa amasuuti omugaati gufuuse omugaati naye nze ndowooza kyendowooza kiri kimu omulamuzi nti ke kaseera bannayuganda okuteekawo campaigns ezitensitizing abantu tutwongere okubalaga nti sente siye buli kimu nkiddamu tulina okubaako ne redlines mu bulamu bwaffe sente siye buli kimu nze waliwo ekintu kye ŋŋamba abantu Katonda ono azze ajjukira obulamu bwange naye nze ebintu byonna ebikyasinza osanyusa obulamu bwange bye ŋŋamba nti weewaawo Katonda ne kino akinkoledde byonna ssente tebikolangako era mu bulamu bwange ekintu ekikyasinza okuba ekinafu zibadde ssente nze ebintu ebikyasinza okukola obulamu bwange n'empula yange essanyu linjijudde nga n'essubi likomyewo nate babadde bantu nassuubire bampadde libanninamu so ndowooza kyekiseera oba tukoleeko ku campaign tulage nti ssente siye buli kimu kuolaba abantu bafiirawo butava ku trailo gundi n'aleegula bw'ati okugulu n'abibiina zakabina ng'enswesa ejjere akuba obuzibu obuli olaba intaneti eno ebintu bisigalawo puluufu esigalawo osegeera kati era kyovula intaneti eno abantu abasinga obalaba naddala kigamba nnyo abavubuka intaneti ebavuze nnyo speed osegeera bavubuka naddala myaka 25 kudda wansi ku 18 awo naye intaneti buli kyokola kisigalawo omanyi kyekitegeeza nga tugeze abavubuka ofunye mukazi wo muli ku mbaga oba ofuuse omuntu obuvunaanyizibwa ne bakumyawo akatambi nga weesokola mu kabina kyomanyi obujuzi bwa intaneti n'omwana okola ekintu ng'omwana tannazaalibwa n'akisanga segera kyova olaba ng'embeera ya social media ya intaneti omuntu olina okuba omwegendereza nnyo engeri gy'ogikozesaamu wegendereza oleme kukola osegera kuba kati buli kyokola kiba on record kamera ziri buli wamu bannaffe abamu video ze batandikirako nga bawemula nakati kyaziraba kuba kati ngenda kuwayo ekyokusa for instance omukazi nga Catherine Kusaasira mukyala akuliridde mu myaka sigezaako muvoola naye gwomanyi kyekitegeeza tugeze muwala we aliko ne bbaawe ali ku TikTok oba boyfriend whatever ali ku TikTok ascrollinga kaviyo ne kajja nga maama akalenzi kali ku bbina kali eripyeko yes tukikkiriza nti nno bakola ssente naye kyogamba bali ababasasula okukola ssente babasasuliramu n'okwegalira ku stage gw'omulimu tetuguvumirira era okuzina it's okay kuba ozze kusanyusa bantu naye ate waliwo ze natuka nengamba n'okugamba NRM kati ate egenda mu best hotel nejjayo abaayo ne bajja ne bagikolera campaign nga ndaba eringa yakutta abakazi mu best hotel ne balira ku stage ne government eno oba esanyuka nnyo
esanyuka nnyo nga abavubuka bava ku mulamwa kindetedde okulowooza okitegeera ogenda n'otunuulira ekibeera ku kampeeni z'NRM n'ogamba bagenze mu best hotel ne bajjayo ekimuluka kiramba ne bakiteeta ne bakiwa ku kampeeni okusanyusa abantu jukira kampeeni ezo mubaamu abaana abato besi kubayo ekimansulo ate tewabayo ekimansulo ku kampeeni tubali twogera ku approach ku ngeri bali gye beeyisa naye kyenkana kiringa kimansulo kuba kati omukazi wajja ng'akubye legingi ne yeebamba amagulu n'agaawoza okitegeera kimansulo kye kisingaawo mpozi ababesi kye babasingako nti bo baba bukunya esaawa yonna twandira legingi ng'eyulise kati kuba kati omukazi neyebamba embala kasoneddeeti waliwo ekimansulo ekisingaawo ate abantu abo kati kubamu akafaananyi kuba kati abakazi abamu abo abanene tebambala mpale kati tesobola kukuba legingi nakubiramu mpale abakazi abasinga tebambala mpale abasinga kati abakazi abanene nnyo tebambala mpale kuba empale zaabwe tezirabika nnyo kati kubamu akafaananyi embala kaseze kungulu legingi eyabise kiki ekiri awo sijja kyogera naye omulabi yaba akitegedde embalakasi eri okugulu kuzze nakulaagudde legingi eyabise abantu bafiira kutwe oba kenzo bino byabakangamu tugenda kubajjako bye bibaleetera obuzibu ate n'abantu nalaba banyiize abantu babayimbiranga babanga bava okukuba embooko oba kyekibaleetera obuzibu abantu nabo bagenda kutta abantu ku kampeyini basanyukemukko kyekibaleeta ku kampeyini nga banyiize bwe batyo andi kati abantu abamu ekibanyiza ku kampeyini omanyi bajja basuubirayo akantu olumu ndowooza bujukira ku kampeyini ezo abantu kyolina omanya abantu olowooza abantu ki ekibaleeta ku kampeyini kyagala ogambayo gundi kampeyini z'omukulembeze ziri ku levo nti mba temutwale tetujja kuba kati ekisooka tebajja kuwulira mukulembeze byayogera olw'ensonga omukulembeze byayogera tebikakyali mawulire abyogeredde emyaka ndowooza tugenda mwana bajja kubaza kaceere ka basmat kaceere oluusi nekintu kidogo kati era abo boolaba abanyiize oluusi emmere batennatuuka obanga bafikidde era ne babagamba nti no bajjeyo piraawo omukulu ayinza okwogera n'obutebe oba n'ekisaawo ekikalu kati ekibanyiiza wano baba enjala bayiseemu tebalina ssuubi lya piraawo litandise osebengerera enjala jukira kati nga salize yengulu akasana kangi osegeera akasana bwe kabanga kangi gattako enjala kati n'abantu baayo nabo naturally bakambwe goyinza olowooza anyiize naye nga yentunula ye kakati ndowooza bambi bano bamaama baffe kyekibaleetera okukola buli kimu okulaba nga babajjamu enseko bakamula mazzi mu jjinja n'ekirala abantu ekibanyiiza kwe kulanga ate bano bakufa ababayimbira bo bebayimbira bayala basooka kulya babalidde dda buli bwalowooza kwamuyimbira agamba osanyuka kinga enjala ennuma abantu bakola emirimu abantu oba kiki okyega naye nga anyways ekyo of course ekyokuba nti no bayimba it is okay mulimu naye obuzibu engeri gye beconductingamu nga bali ku stage bafuuka they are like a public nuisance kyesittaza okitegeera olaba nebikunyiiza kati waliwo ka video akasaturate ngola kusaasira nedda Catherine Station Mayanja alina akalenzi akanyize nenolanga akalenzi akekubyeko ati kagala kudduka yakanyuza bali mu demonstration balinga bali mu kikola bambi akalenzi ne kaswala ne kava ku stage nogenda olaba akawondedde akakimayo jangu eno kunyige kati byetulabawo ku stage kati nga waliwo kamera watali kamera anti bayinza okugamba ebya ku stage bisigala ku stage guba mulimu ebya of the camera of the stage biba birala kati gwe kyolina omumanya nze mbadde nsaba kampeni zikyagenda mu maaso batandika okugaba obupiira otegera abantu mu kampeni wagendengayo zino emmotoka za military zitwalengayo uzima sasi kwa nyama kyeki obuno obupiira bwa military obwagundi obwamagye babuyita batya uzima sasi kwa nyama babuyita uzima sasi kwa nyama sasi kwa nyama batandika obugabira abantu kubanga
manager kajije kubanga ekiba wali mudido oyinza okugamba basitudde candle night ne bagitwala mu campaign trail y'NRM candle night pose ku baraki box rongi ozo ngamba candle night era wade esere mbwe nakumbantudde omusajja ajja angamba tandike kugoberera nnyo awe bali nnyo muna kungoberera naye kyembadde njagala bajagala nkutwaleko mu candle night tukoleko ku interview ninga candle night kyeki nti aleetu mu byana byaffe nga biri bwerere so okutunda nawulira bubi bannange ate omusajja akuntwala mu kimansu ali akutwala mu candle night mwangoberera nnyo ate otwaleyo kamera nga tekuba na mataala ne David kati tukwate ebyana nga biri bute tulage ensi omusajja ati olwo ensobo gigaseeko ki bali bamuwendudde akoleko ebive yali akusuula mu nnyanga kuba eno kyano emanyiddwa nti nebirako bintu byansa nkwate kimansu kakati campaign nayo zirina candle night oyinza olaba campaign ogamba kakati candle night baddidde ate bibira ku candle night ku Vox aye ne babireeta in a broad daylight omugati gugenda kutta abantu naye ndowooza nkiddamu kyekiseera mwe bannaffe abakyali soba tunyikirize enjiri y'okulaga bannayuganda nti money is not everything sente siye buli kimu ak'obuntu ka muwendo nnyo okusinga sente red lines n'ebintu ebirala ng'ebyo bya muwendo nnyo okusinga sente abantu waliwo saundi yayitanga saundi eyo nagisaasiranga nnyo buli bwe nagiwulira ng'oli agamba twagala sente oba tolina sente totunyumiza twagala kintu kirala kyonna twagala sente naye tulina omuntu oli ng'agamba twagala sente naye nga ddala embeera gy'alimu ali myaka nga 5 mu tazifunanga ekitegeeza nti ebadde njogerayo okuvanga mu buvubuka naye nga takola ki tazifunanga ne musaasira nti ate ne bajjajjaabe mulimu abaavu tebazifunanga anti olaba ebya sente bizibu sente newoosalawo wemuke nga toli wazifuna tozifuna so tekiri ku sente bannaffe mulongose muneekwata muntegeera nemubikolwa tuzenye eggwanga lyaffe ku mutima naye mugere gye balamu ebintu tetuganye kale waliwo kibayita libido abakazi abo kiraka libido yaabwe eri waggulu nnyo bani ba Stasha Mayanja Catherine Musasira kirabika libido yaabwe eri haayi kuba kati ndabira ndowooza abakazi gye bakoma okukula ne libido okulinnya kuba nalabidde ddala nga bakwata obulenzi ate be babwekakaatikako naye nga akalenzi kakutte mu butuufu akazaala naye nga akeekakaatikako neŋŋamba libido wano we batuusizza abafumbo libido evaawa bali bakazi bafumbo yasi balina terezaamu kuneeyisa ndowooza tebaagera na babba baabwe babeere ne bibatabukako kati libido eri waggulu eti ate ngate ekinnuma bambyo kati abakazi ng'omuguddemu alina libido ate nga nze obulenzi babisimanyi nti waliyo putulu kuba kati abeetaaga putulu kyeki yeetaaga n'omusiigira putulu fogonyola kyeki kyotegeeza putulu kuba kati libido weba waggulu nnyo ayinza n'okukuttira mu miguwa putulu vayagula ate kati eringa putulu naye nga ye abo vayagula avaawo simulyangako ava Kongo putulu abakongo putulu abakongo naye omusibako obusibi ku mutaka kati weba kugamba mwe mugenda oli tugezeewo okola appointment nsaawa nga 5 nya kitundu ng'omusibako n'akaviira ng'anywera kati oli olujja pa okiikirira kika kiramba oba wekka naye nga bajjajjawo bonna abaafa bonna ozze nabo ku mutwe bali wano tubeerako ku Eddie the Great tubeerako ku Eddie the Great yes Eddie the Great tukutumiddeko nnyo in a special way how are you doing putulu bamutundawa bamutunda muno bamutambuza n'omutambuza mutwalo tajja kutulako abantu ebitundu by'ebyama anti kakati putulu abakazi abasobola olina basiigira putulu kuba libido eri waggulu nnyo honestly speaking bateera amafuta mu mmere eddanga tukyasoma batuteranga amafuta mu mmere gatonyezamu amafuta gakakanya libido gasala libido ate nawulirako nti abajaasi baba bali mu lutalo waliwo emmere gye baba bakuba biiso ne babanga libido eri wansi ndaba bandisoose mu campaign trail ne basooka oba babakubamu ku mpiso libido ne kakkana lisiti buli afulumira ku lisiti nti ngenda kutambula mukulembeze wa ggwanga genda ofunirewo empiso oyo
si buli omu abasajja bo balyoke babehavinga bulungi ne bano abakazi libidde eri waggulu nnyo ate n'abasajja obucupa butabuse n'abantu abo bajooga abayimbi waki ojja mu kampeyini ate totenka okubiramu abantu obucupa ekyo kitegeeza ki waliwo gye bagenda okuyimba ng'abantu babakoowa ate noyambala omujoozi gw'omukulembeze kuba w'ekibiina ate nojja n'okuba abantu obucupa kubanga it's like a disguise oba weekwese kubanga musege mu ndiga kubanga tosobola kujja mu kagundi mu kasati ka red baba bajja okukuba baba bajja kulabirawo nti gw'oli nsolima ne kati bw'obafaanana n'obakuba obucupa n'okatagga bangamba nti waliwo omuyimbi omu asetinga banna obucupa teye tebabumukuba ne bangamba Kenzo nti Kenzo ayinza okuba yabuzi kuba Kenzo tomukuba kacupa bamumukuba Kenzo bamukubako anti yali agenze kutaasa gravity naye Kenzo nalabako Kenzo waliwo emabega ko waliwo yakubira bamumukuba sekirabanga kekyo bangamba babwesetinga nati era nakyo ekyo ku mugaati anti era n'okwesetinga obucupa nakyo era kirinyisa budget oyinza omuntu bamukuba obucupa kiba kiraga talina impact tebamwagala kakitegeeza naye banga elimination method bakujja muka oli ayinza okusetinga obucupa ne babukuba nalabo ono atulabisa omanyi bakuba obucupa kiba kisindika sigino nti sigwe muyimbi wekka kuba oba oli presenting a party kiba kiraga nti party tebajagala oba olabisa omukulu genda record emenyeddwa ndowooza lutalo kati lukyasinza okulwa ku internet nga tetuzikiza penge wizo buli wasuula bwati tugambe penge versus Mayanja family abakuba kiganda abakuba kanywa jabagasa abeesobolera omusajja wa pini mu nnyindo abasobola bulungi omusajja wa pini mu maaso ate abalinako wiino penge oyo awaayiriza n'ebimu biba bituufu kati penge olaba ne waba awaayiriza abantu kyangu nnyo kyamukkiririzaamu kubanga penge industry agibadde mufu solongo okyegera kati penge abantu bayinza omutamutwalira so serious singa atandika okunywa ku mboozi z'obuvubi watabeerawo ku mwalo okyegera kubanga njankubulire oba oyagala okumanya ebifa mu nnyanja obuuza ggoonya toyinza buuza mpungu kati empungu tesobola kunnyonnyola bibeera mu nnyanja ekunnyonnyola bibeera mu bire kati vis-a-vis neggoonya tesobola kunnyonnyola bibeera mu bwengula tupenge agenda okuva wano ng'abadde mu industry agitegeera bulungi ate abasajja bayogerako yalyako nabo ku sowaani y'emu bwe bagenda e Bulaaya nga yabasuza abeekyalira ne wano before nga tanagenda na Bulaaya ng'alya nabo nga n'okusulasula nabo ebifo mwe bakyakaliramu kati penge wakuwa information ne waba olumu awaayiriza kyangu nnyo abantu okukkiriza naye engeri gyasengekamu ebigambo penge asengekera naye avuma kiganda kati abakutte abasobola ate talina gwayita muyambako abasobola bulungi talina gwayita muyambako kuba kati penge waliwo weyagira weyasooka n'alumba wizo ojuka yagamba asooka okujja ne muganda we Palaso muwenyupi kati Palaso ye n'abyensaa naga penge nzija mu bintu byo ndeka we wammanyira nakola ki navaawo era oyo n'asooka era Palaso tamuzzangako mukono kati ye wizo n'asigala ng'awanda Palaso mukola interview nga bagenda kukola ki bagenda penge gyabeera basobola mutuukako naga penge bamusuubiza n'omumotta penge n'abagamba yali akola ka interview n'abagamba nze ndi mulalu nyina n'empeke ziizino ez'obulalu okitegeera ndi ku mpeke n'abalagira kubaga penge nga tolinatumanya sooka otubuulire wooli ng'era ennyumba yiyo penge n'abagamba nze mundaba empeke zizo ndi mulalu naye abagamba lasita mulala nti nomwefuulamu kuba ekitika kiyita kitiko eno empeke ogiraba bw'alina empeke gyamira penge waafuwa ennyumba evaako akasolya ekitiko kyeki ekitiko bikubwa balasita bo bali ku kitiko kyekibawaga n'agamba penge takyayambala nandawe yazifuiranga zonna nezifuuka buli takyasana mu masuuka kati mbobo bayita bamafiya naye nga yabawadde eri empeke gyamira eri ey'omutwe bayitayo buyisi ne bafa tamanyi na bitiko byabwe nti bo bebanisa butiko bindi ebitiko bitiko kyeki yakita kitiko mbw abakulu bali ku kitiko ate bakyali babamanyi ani amugamba okumutta famire yonna
gundi Wizo osegeera yagamba pempe nja kutta Palasi yamugamba penge soko yogere woli nayo gyoli e Bulaya nso okukimayo kati awalona kati kijja kitya yakati Wizo kyakola alomba NUP walomba NUP of course penge alina omuddamu kati lutalo weruti olutambula yetalumba penge direct azireka munga punchline yalumba NUP kuba walo neka video Wizo yadde ayita mu game park eyo gye bali ndowooza nasanga amazike nagalaba abageze NUP bambadde obukofiira amazike gambadde obukofiira ate tegambadde bukofiira ne kwegamba yageze kwegamba yalaze nti abagizi be NUP yabagezeza ku mazike mazike ngaba bakumyenyo ngawanda Wizo kwati Wizo tukimanya ali ku mulimu yene bamuvuma embalabe bamuvuma embaye n'okuvaako n'okubanga yawunga yali ako ku live ne omwana naandika mu comment section Watta radio namutta osega ngono yawandika mu live wana ba commenting ngoli live ku TikTok namugamba Watta radio n'agamba namutta Wizo kati Wizo yali ku mulimu Wizo ali ku mulimu of course kimukolera nga ye alinyisa muwendo era kati buli walumba ekisawo agenda amuga kiba kiranga amuga kati jako kwota yekisawo genda wegerere nero akwa kati Wizo of course Wizo ye kimukolera ne kati no kyo Wizo alina damage jainzo tusa ku NUP honestly speaking alina aba following Wizo abamfollowing gye bali ne kati kutonza abera ne kyaliwo nengo okimanyi kyaliwo yavaako nenga kyaliwo Wizo yali tayogera Wizo bayijawo kwogera Wizo yali waddembe banna naye ndowooza Wizo abantu bana abazze bamuvume ebya radio nabo bamuleetera okwekyawa kuba Wizo ebintu byakola ayiragira nti yeekyawa takyalina kyafiirwa kati kankuwe mule kankufiireko ne sente ani agamba kati nfunye obwogerero naye kanjogereko Wizo adde alina n'ennyonta ya sente mayi sente zikyamula abadde aludde okufuna ku pesa bwati yali nga sente azijja mu kuyimba ate takyafuna bookings afuna naawe nalaba ayimba embaga emunyonyo nga balina emelodi yagikuba n'agikola bwati Kamiro ndoza ali taliiwo ne bagenda bakuba ekiraka owaayi nga tumaliriza Christmas yesebo mwezi mutukuvu mwezi mutukuvu eri Christianity fraternity abantu abali ku campaign mbadde nsaba bampereyo obugambo abesittaza abawagizi mbadde nsaba bampereyo ko obubaka obusolo babumbirira so obubaka bwe mbagamba jukira abaana baawumula kati ate abaana babeera nnyo ku TikTok kubanga obuntu obutambo okitegeera kati nga ate nabo bennyini abaliyo gye bali bazadde balina n'abakodomi kati omanyi woozaala otuuka n'olekerawo okwerowoozaako gwe ng'omuntu n'otandika okulowooza ku baana be waleeta mu nsi okitegeera kati n'otuuka nga olumu walone obaamu n'akafansonyi walone ekintu ky'oba ogenda okukola n'ofumiitiriza okitegeera kyemba abubaka bwe mbasibira mubeemu ne kano banandaba batya Kristo aleme kubasanga beeyambudde okitegeera buli kyokola banandaba batya kinaawulikika kitya abaana baleme kuzirika abalabye okitegeera kuba kati muli bazadde naye kifaananyi kye musindika mulina n'abakodomi kifaananyi kye musindika eri abaana ababalaba tetubaganye kusanyusa bantu naye yeye mufune engeri enneesimbu gye muyinza okusanyusaamu abantu toyinza kujja neweebamba embalakaso ne zidda wabweru nombuulira kati awo oba ovudde mu kusanyusa obanga yesitaza mpozi kyemuŋŋamba kimu nti mwagenda mu misomo gy'abasinga temwagenda ku kampeyini lwasooka babuliifinga wano kufana kuwona yesu kufana kuwona of course kufana kuwona naye nkugambye oba kutenda amaanyi g'ekisajja ate togenda nga ogalagira ku buli mukazi wa muntu yenna galagire ku mukazi wo weewaawo nze nzikiriza nti omwezi guno ebyo byonna gugenda kubitwala sente si ye buli kimu yetukoma okugoba sente ze zikoma okutwekweka kubanga bannaffe bangi nnyo bazigobye lazima zibalemye naye
gye tukoma okupracticingako omuntu n'okusembesa bannaffe ate sente gye zikoma okutweyuna kubanga oyo gw'osembeza yakuleetera idea ak'obuntu ako kakukatta ku muntu munno olwo ne mukola business ne zitambula. Naye gwe bugamba nti sente nze ku bisente nkola buli kimu lako n'omwana omuto ng'agamba ku sente yeetemako n'engalo ku sente akola buli kimu sente n'abazikola baafeera nabo bakyazinoonya. So tuleme nnyo kwemanamu lwa sente wabula tupracticingako obuntu n'okulowooza ku nsi yaffe ey'enkya. Abaana baffe bagenda bitubuuza nga tukyalina maanyi gabyegaana oba gabidduka nga tutudde awo omwana abikuleetere oli awo katebe bakuliisa buliisa agambe nti kati taata wano wali okola ki maama wano wali okola ki ofiire mu kuswazibwa nenga ne ssente zaggwawo. Abaziina tubalabyeko nga bayagga baddayo gye baasookera ate n'abataziina ne tubalaba nga bazifunye. Katonda byonna yabigera naye kyeyatukuutira kiri kimu kyakumuweesa kitiibwa kuba yatutonda mu kifaananyi kye. Kulonna n'ensi yange mweraba.